But it's about big family, it's the best color. So, because that you know, Sadeo is because who's it do the child like single mother. Okay. Go across. By a single mother, I didn't feel like just to see my father. Like staff, like Sakula Batata. Yeah. So who's it? Yeah, my child. But in now I got an idea, then and then gonna the lazy, then manager then njagala kukola kujja kuba play ngamba nakola ekyanjira ekitono ne family so namugamba namuuza we exactly njagala okuteeka ekintu kino nemugamba njagala kiteeka zero ekyasokera ddala yali surprised because bamuzaala kuno yali takisuubira tigenda mugamba zero. But I want njagala kukikola zero because single mother yankuza yafa zero for a start okutandika njagala nali njagala tuviire ddala eno mulage nti yes buli kimu kyeyakola kisimbibwa bo tekisobola kusasula era bantu abasamuse yabadde omu bantu abasamukidde ddala kiretedde ddala gyeyava era tasiba kakiika paka oyaza abasogere tunadde sibasuubira bba bangi bwe bati tunadde sibasuubira because last time gyotwajja batugambako abantu naye nga tetusuubira naawe nyingi naye nebaza mukama nti bonna musobodde ate ne mutugumiikirizaako nebaza mukama nti musobodde ate ne mutugumiikirizaako nti tubatuuzizza tuze very very late ensobi ebadde yaffe kubanga tufunyemu obuzibuzibu naye mbebaza okuba nga mugumiikiriza ne mutulinda mpaka we tutuuse mukama abamuumulekuba amanya gange bampita Zaira baby oba osobola okumpita Desire. Yes. Zaira. So kunakulwaliro wanene. It's a donation. It's a foundation as well as I'm putting on the t-shirt. So mainly tuze kudonatinga mu ddwaliro. Yes. It's a donation, that's all. Lwaki enewala ezirobwe? Ekibuuzo ekyebwa. Tuze zirobwe because I wanted to make this nanjagala kuchikolera my mom because yazalibwa eno and she raised me as a single mother. Yes, basically because nchikoledde mama wange. Yes, nchikoze nti nange njagala kuyamba but nchikoledde mama wange kubanga mutuze wa zirobwe. Yes. Wasemba jo kubirako ezirobwe? Last year. Yeah, last year. Wakulira eno oba wakulira? No, ndi wa Mkibuga. Yes. Njagala kwebuuza mu bantu bonna lwaki walonzeewo bano abakyala ba single mothers? Nalonzeewo bano abakyala because nze ng'omuntu I was raised by a single mother and I saw what my mom was going through the period y'okutu raisinga nze ne muganda wange. Yeah. So I sat down me personally nenga mami wange I want to go at your place, your village place, and I want to give him something, and she was like it's okay. Which village? Though yali surprised. Yeah, sorry, which village? Nangamba it's okay, we can come. Netubeera nga tetukola tutya tukwasaganya abakyala beziroobo. Yes. Azaya tugendeko ku TikTok yakwaffe. Yeah. Abaana bangi TikTok bafunyako ebintu bingi. Yes. Tebafuddeyo kuddira society. Obumu obujja. Nyasigala ngamba I did this nga nkikola bwagazi bwange
and even ku mama wange gemazima njagala. I wanted to share because mfunyemu. I want sent mfunye nnyo, but I've got some good thing in TikTok. Yes, mfunyemu. So bya mfunyemu, I wanted to share those situations with my team as well. We wanted to share this with our people, and yes. Bitu ki benyumiza mu lugalo ku TikTok bineno mbifunyeeko? Mfunyemu sente nkalu gemazima. Mfunye endorsements. Mfunye emirimu mingi nnyo. Mfunye emikwano egingattako nganze omuntu. Mfunye like kale ngamba bashita kugalaba. I don't know how to say that. Okubeera nga you popular ate nga n'abantu bakwagala nnyo. Yes. Abayimbi mfunyemu kale connections ezenjawulo ate ezingaseeko nganze omuntu. Yes. Tube ku challenges tezibula mu bulamu ku TikTok okwo. Challenge sizogambye izinto sekono ulyanga TikTok oyagala givaako. Situukangako kiseera kingamba nti njagala va ku TikTok. Stage sigituukangako era sisabira Mukama gikola ki gituukako because ngera ogambye challenge zibaawo. It's all about you personally okuzirwana nga gwe omuntu. I don't count them nze ng'omuntu because ngera wokirese nti zibaawo. You just have to overcome them ng'omuntu. Yes. Kiganyuma temulina entalo nyingi nnyo temuyagaliza abaana ba TikTok ate nga guno omulembe gwabubuka. Tulina okweyagaliza. Lwaki temuyagaliza Zaira? Sirabangayo omuntu ku TikTok atayagaliza. Sijja kulimba. Siga like nze kubembaddeko bendi nabo. Sina no kale sinakirabako. Sinakirabako gemazima. Kale sina kino kisinga nti banango notayagaliza ono. Sinakirabako nganze omuntu. Nsaba nkubuuza kino ekibuuzo okinziremu nsaba nkubuuza Zaira onzikirize. Olinawo obutakkaanya gwe ne Winnie wa Mami? Nze ng'omuntu sibulaba. I don't see that. I don't value that. Nze ndukinganya nnyo forward ku kintu ekitwala omuntu mu maaso. That's the thing. Naye ngera sibulabawo nze ng'omuntu. Sibulabawo. Waliwo ebyali byogerwawo emabegaawo nti akawunti yo yakubulako. Naye nti kyabakuba fani abo basombera oli nawe ne bakusombera then mu losing account zammwe. Bituufu si bituufu? No, tetwaluzinga account. No one has ever. No, tetwaluzinga by the way. Tetwaluzinga de mazima. Just nti nakwata account yange nesoka nenjiterekamu ng'omuntu because of ebintu ebyaliwo. Eshegera nga bitu affectinga fenga banyene account. Nga bi affectinga ne business zaffe nga abantu. You understand? So we had to first go mind business. You protect your business. You protect your income. You understand? So we had to protect our business. Okay? Then ebirala byonna ebyaliwo byestaawa nnyo budde go ge mazima. Yeah. Ne tubi overcoming nabyo. Yeah. Because bintu bibaawo ate era bibaawo bingi nnyo. It's all about you better ng'oli on set. That's it. Tusubire olunaku olw'omu ggwe ne Winnie wa Mami okolayo challenge nga si yabukuusa. Yabukuusa? Nga mweyagala kuba ffe tumanya kyalife yo find tumanyi kuba mwe namba following. Simanyi wammwe mu mutwe ali mugamba balabe nnaabo ffe tuogera nebo tebakimanyi. Tukola tya? Nti mwe mwogera ne ffe tetukimanyi. Tuogera naye nga tebakimanyi. Yes, gwe ne Winnie wa Mami mwogerezeganya on personal basis. Okay. Mwogera. Tuogera nedda kati nze ndi muntu abeera busy munange. I'm this kind of person nti mbeera nnyo. Thank you so much. Mbeera nnyo ku ssomero. That's the thing. Mbeera nnyo ku ssomero. So n'essimu yange kizibu nnyo. Even right now you can check n'essimu yange sigirina. It's very rare. That's why Mukama like nayambibwa nenteekwako management. I couldn't handle things personally ng'omuntu. Yeah, but I have no problem with anyone. I'm a joyful person. I have no problem with anyone. Zaira, ng'omalinze okusoma high school. Kosi yogenda kutwala kugundi ku campus. Ku campus? Yeah. I want to be a lawyer. Yeah, I want to be a lawyer. I want to be a lawyer. Lawyer kigo weegomba n'ogamba ono mwegomba nnyo era lolomodo wange. Agenda banze. Wagenda okusooka obeere nga weegomba gwe. Soko bulira abaana ku TikTok awo bagambe nti kuba abaana bawemula nnyo ku TikTok bayigawo. Soko babulira. Babulira okulekerawo. Abakola nnyo content. Okay. Okay, ostegedde yaba content. And I have no right to stop someone. You know, we were both raised in a different way. Ostegedde so buli muntu kiringa nga nze muntu kuva eri n'agamba omuntu omwana oyo azina nnyo mugamba alekeraawo. Ostegedde. Everyone kyayagala okukola. I have no right to stop someone to do what he or she is doing.
You understand? Yeah. Buli muntu alina okukola ekintu kya nze nga nze I have no right, that's the fact. Sirina buyinza bugamba nti gwe lekera okuvuma. Sibulina. Natumaliriza soka webaze mami wo kubanga yakuzizza n'omutima ogw'enjawulo mazima nze nasobola okulaba. Omuntu gwe naso yasogenda sanga. Soka omwebaze mami. Banenge. Ono nasobola okufukamira. Kyona kyokola. Ne mama nga atimaye mfukamira every single time. But right now the cameras are up. Magazibunzika. Kyona kyokola. That one is telling me to stand. It's okay, I will do that. Mama ngo mlungi nadamba Christine. Mukitiibwa desobodde fukamira mama kamera ziri waggulu. Nkwagala nnyo. Webale kunfuula kyendi, webale kunkuza. Webale kubanga nti ntuuka mu bantu ne like kyebali badde balaba nga si kyebalaba. I truly appreciate you. Thank you so much. You're the reason to why I'm favored. Nti bwe ntuuka abantu banjagala because one grooming mu ngeri eyagalibwa. Nkwebaza nnyo maama wange. Nkwebaliza ddala. Mukama akumpeera omukisa akunkuumire mpaka. Soko osinikira obugambo omwami ono. Enno egessa. Omwami oyo mugambe obugambo. Obugambo. Mwami gwe mugambe obugambo. He's just right there. I truly thank him because abadde mukono gw'amaanyi nnyo ku jane yange eno. I truly appreciate him. Abadde supportive and even right now he's here with me. He's here with me. So I want to say thank you so much, Mr. Lion. I truly appreciate you so much. You're the reason why I can stand here like this. Yeah. Chidiwa. God forbid. I can't be a single mother. God forbid. Yes. And he knows it as well. He's a supportive man. Unless ngaba muloze kuba mna. Nakwa itukiriza mudogera naffe. Emikolo. Says no child student. You got do dear mmere nno nawe mu bwangu. But then I'm still a student. I have to first concentrate. Though era nga mukama era nga nagame mu kusooka nti mukama banentegekaze. Yes. Kijja kutuukirira tusaba. Bonna obogedde. Obugambo bw'enjawulo bugenda eri manager wange. Manager wange. Shamaira. Thank you so much. Thank you so much. By the way, ebintu ebitukawo byonna bikuba nnyo manager wange okusinga nze. Because nze sibiraba. Naye bambi nkwebaza nnyo bale kubeera mugumiikiriza kuba tebigumiikirizibwa. Obale kubeera mukyala mugumiikiriza. Obale nnyo kubeera ng'otumanaginga, obale kubeera ng'otugruminga n'otuyigiriza social media engeri ogikwatamu. Thank you so much. Era njagala n'okwebaza muganda wange omulenzi. Thank you. He's the reason, by the way, because he's the father. Tata wange omukulu oyo azanye party nene nga tata. By the way, I call myself Mbunakuziba single mother, but I think I was raised by well, my brother was my father since mpaka kati. He's my father. Yeah. Batuvayo tukisembayo. Challenge kizi wali okuze ku challenge ya mimi nagamba kwa challenge n'uliyanga. Yali okusinga omuntu. Yensema omuntu. Na challenge just again akogereyo muyimbi ebadde mu period ene ya mox zange. Bambi enyizeemu ge mazima. Ate nga namunnyonnyola ge mazima. Namunnyonnyola ng'omuntu. Nemugamba period eno ndi mu mox. Ekyakisoboka sene zikole ki? Nendabeerako nazo. Nja kugamba nga ntusiza okukola. Nga zero nkwesiga. Kankwese nti ojja kukola wayitawo wiiki emu omusajja yavuma nze. Nate ne mukwasaganya nti kati ffenna tuli bantu. Ate era abayimbi abo bwe bannyonnyola bakola ki? Nemugamba munnange nakunnyonnyola buno budde bwe ndimu buki bubi nti nawe olina omwana omanyi period eno mu candidate kyaliko okitegera nagamba kitegeera zairwa mbadde manyi okitegera nemugamba naye kasita okitegedde Holland. Mimi kikyali olugamba ono kyali wange ne mukuba essimu nga ndi sitaaka ayimala mu mazi. Banj, Dax Vibe, Gravity, Rachel Ray, Jeff Chiwa, mposi muyimbi Jeff Chiwa. Beninga banji chomanya nze abayimbi bonna abakwano bange somukubira ne mugamba na nyamba. Virota at some point, Virota. Chomanya abayimbi bo bayitiriva basobola okumbeererawo because nange mbaddewo. Yes.